amawulire agafa mu ggwanga erya Amerika si malungi yadde n'akamu eri bannayuganda yadde nga si be bokka oba abagwira abaliyo nga tebalina mpapula zibakkiriza kubeera mu ggwanga eryo mu mateeka. Munnange bwe twogerera bannayuganda 309 bwe batyo balindirire kubeera nga bakakibwa okubeera nga badda ewaabwe. Wano mu Uganda Parliament yalanzadde okubeera nga eteesa ku biki ebigenda okubeera nga biddirira naddala oluvannyuma lwa Amerika okubeera nti yasazeeko obuyambi. Kakati muganda wange bannayuganda abamu kati nga Jeno Megadi mumanyi bulungi nnyo Afande Megadi ye yakakasizza nga munnange bwagenda okubeera nga akomawo. Waliwo omuntu omu yabadde ku mutimbagano ng'agamba nti ye mukomeewo mulina okukomawo era mulino omu n'amugamba nti nze olwedde ndi Canada eyo navuddeyo dda mu Amerika. Kwegamba ekitegeeza nti abantu okudda e Uganda muganda wange kiswaliza ddala nakibagamba nti waliwo abantu abamu abagamba nti nze okudda e Uganda baliza mulambo sirigenda kudda Uganda ng'omuntu alina obukyayi ku ggwanga lye tomunyumiza. Kati wawaddewo abantu abamu kale kati kasana mu mukomewo tubeere eno ko oli n'amugamba nti nze olwedde ndi Canada tombuulira Uganda. Munnange US Immigration and Customs Enforcement ICE bwe tugenda okubeera nga tugiyita ekitongole ekyo munnange kimaze okubeera nga kinokolayo oba nga kiteeka ku lisiti abantu 1,044,549 bano munnange nga si batuuze ba Amerika era nga bava mu mawanga 187 bagenda kuba bakomezebwawo babaddizibwayo mu mawanga gaabwe bagenda kukakibwa okubeera nga baddizibwayo mu mawanga gaabwe. Kaakati muganda wange Uganda erinako omuwendo guli eyo mu 393 era nga munnange lisiti eno basemba okubeera nga bakyabuteetinga obugiiza obujja Novemba omwaka oguwedde okugiza obuzijja. Kitegeeza Trump agenda okuba nga munnange ayogera ku nsonga ez'okubeera nga azzaayo abagwira nga already omulimu gwatandikibwa dda. Munnange ate era ne ku mulembe gwa Biden babadde nga bazzaayo si omuwendo gw'abantu oguwerera ddala buli lunaku ojja kwewuunya muganda wange tibabadde bazzaayo buli lunaku. Kaakati munnange bano abagenda okubeera nga baddizibwayo sigamba nti bali mu makomera nti baabasiba balya butaala naye bamaze dda okubeera nga bafuna ebibaluwa okuva mu kooti oba court orders okubeera nga baamuka eggwanga erya Amerika. Bano nkugambye nti babataaminganga ba non-detained docket ekitegeeza nti abantu abatali mu buduukulu oba ICE abatali mu buduukulu bwa Immigration and Customs Enforcement tebali mu buduukulu bwabwe oba mu detention facilities naye bo munnange mu kubeera nga bayise mu nkola eya kooti ne babawa court orders okubeera nga baamuka eggwanga erya Amerika babamanyi nga ba non-citizens. Munnange kategore eno nti erimu abantu newankubadde nga tebali mu custody oba tebali mu detention facilities eza Immigration and Customs Enforcement ICE naye bakyali tugamba babalabanga ba targets abasobola okubeera nga bakwatibwa
ne baddizibwa ewaabwe olw'okuba nti nno bwe batyo baamenya amateeka aga immigration, oba oli awo n'okubeera nga bazza n'emisango emirala kakati kino kigenda kukosa kitya Africa kugamba impact yakyo ku mawanga ga Africa. Ekisooka tulabe mawanga ameka wano mu Africa getumanyiiko ge bagenda okubeera ng'abantu bakomezebwawo. Uganda mweri mwago amawanga amalala era nga deportation list. Somalia erako 4,409, Ethiopia 1,713, Nigeria 3,669, Kenya 1,282, Tanzania 301, South Sudan 136, Rwanda 338, Burundi 462, Congo 795, Zimbabwe 545, Zambia 1,704, Uganda 393. Uganda kakati muganda wange, Immigration and Customs Enforcement ICE ebikwekweto byayo bigendereddwamu okubeera nga bajja abantu mu ggwanga eri America abatalina legal authorization, abaliyo mu bukyamu tebalina bipapula bibakkiriza kubeera nga babeera, oba oliawo toli yagenda nga ebbanga lye yali badde amalayo ng'omugenyi visa yiweddeko n'atandika okubeera ng'akola atya nga yeebulankanya mu ngeri y'okulemerayo apange obulamu nga bwe mukimanyi. Kakati okusinziira ku Immigration and Customs Enforcement bagamba nti abantu bano nga bwe nkutegeezezza nti violating immigration laws oba they committed other offences warranting deportation, nti bazza emisango emirala kwegamba nti okusinziira ku mateeka geeyo mu US nga balina kubeera nga baddizibwayo badipootingibwa. Munnange okuva lwe yayingira office January ez'omwezi nga 2, President Donald Trump bw'atyo n'atandika national-wide immigration crackdown, era nga ekikwekweto kino kivuddeko okukwatibwa kw'abantu abawerera ddala 956. Nkugambye nti ebikwekweto bibaddengawo baabitereka mu November ow'omwaka 2024, kitegeeza nti ebadde poliisi era ne Trump abadde akimanyiiko, baatandika ku mulembe gwa Biden. Kakati munnange federal agencies eziwerako nga zonna baziwadde detention powers, zibadde nga zeenyigidde mu bikwekweto bino mu bibuga ebiwererako ddala omuli Chicago, Newark wamu ne Miami. Trump yajja mu buyinza oluvannyuma lw'okubeera nti yali amaze okubeera nga alaga nti agenda kukwata abantu abatali bannansi abaliyo mu bumenyi bw'amateeka abatalina documents oba undocumented immigrants mu campaign, nga asuubiza abantu zezimu ku nsonga ze yawa nga bwe walaba wano omugezi Oulanyah ng'agamba nti nze nakola kinene nnyo mu kunyiga aba-NUP mu Northern Uganda. Kadagalaga nti nze singa teyali nze baali badde tebajjawo egirimiti togikwatako, nakola kinene kwegamba mbeera efaanagana ku bwetyo, naye ng'akampeininga bw'atyo. Kakati munnange gwe kyenjagala omanye nti predecessor oba Biden, Trump gwaddidde mu bigere predecessor we Joe Biden naye kenyini on average kwegamba bwetu kugamba average omutendera oba speed level kwabadde akwatira
abantu abali mu America mu bumenyi bw'amateeka kigambibwa okuba nti ye nno buli lunaku abadde akomyawo oba adipootinga 311 buli lunaku on a daily basis. Naddala abo yabadde asinga kukomyawo abo abazza emisango abalina emisango nga bakuzaayo ewammwe. Kakati munnange Parliament eya Uganda bwetyo etandise omulimu mu ngeri y'okweraliikirira oluvannyuma lwa poliisi eya US okukyuka wansi w'obukulembeze bwa Donald Trump. Kakati olwo nga Parliament ya Uganda omulimu gweyolekedde gw'okusomoozebwa kweyolekedde okubeera nga batunuulira implications, batunuulira biki ebigenda okutuuka ku ggwanga lyattu erya Uganda. Kakati bagenda kuba munnange era batunuulira ensonga ezibaddewo Biden nga omusimbi mu buyambi gw'abaddaawa amawanga ga Africa nga ne Uganda mweri gumaze okubeera nga guvaawo. Uganda ebadde egwesigamyeko nnyo okusobola okubeera nga babeezaawo ebyobulamu wano e Uganda. Ate olwedde nga bifu muganda wange gwampuliriza. Kati olwo ne defense sector, ndiyo defense sector babadde already emmoloka za teargas bagula ebyambalo bambala bipya na buli kimu, emmundu bazigula, helicopter bazigula, zibadde ziggweera eyo. Kakati ezo bazikoze eki? Bazitemyeko. Kati bino ebyobulamu byo already bibadde bifu twakimanyira, babadde tebateekayo ssente, tewaliyo kigenda kukyuka kubanga yo already babadde tebateekayo ssente, ze baziteeka wali mu security mbu bakuuma ggwanga. Kakati munnange Deputy Speaker Thomas Tayebwa bw'atyo yategeezezza nti Bunnambiro babadde balina okubeera nga bateesa ku nsonga eyo gye batandiseko edda mu Parliament oluvannyuma ababaka ba Parliament abakulembeddwamu Honorable Anthony Akol mu bujjukira bulungi nnyo eyakuba zaaki ebikonde ebiyitirivu ennyo okuvaayo munnange okubeera nga araisinga ensonga ng'ayanja ensonga ku fulo ya Parliament era n'ategeeza nti obuyambi America bwe yajje ku Uganda munnange beeraliikiriza nnyo abantu kubanga emirimu gya kukyankalana ddala mu critical sectors naddala ebyobulamu oba health care. Munnange US tukimanyi bulungi nnyo nti yebadde esinga okubeera nga eteeka ssente mu ngeri y'okuwaayo okwetoola ensi yonna, era nga ssente zino okuzigyawo kitegeeza nti departments nnyingi nnyo naddala ba refugee camps, ebyobulamu programs ezo zonna okwetoola ensi zigenda kuba zizingama omuli emergency responses naddala ku bulwadde nga HIV. Kakati ebigenda okuvaamu Parliament nga emaze okubeera ng'eteesa munnange bigenda kuba biditamininga oba bagenda okubeera nga basinziira butya bwe bagenda okubeera nga baŋŋanga ensonga eno ng'obuyambi bwa America bumaze okubeera nga busalwako era bwe batyo bafamuleetinge oba bagunjeewo pulaani okusobola okubeera nga bakwasaganya ebyandibadde bikosa eggwanga oba eggwanga obutakosebwa naddala mu byenfuna mu mbeera y'abantu baleme kubeera nga bakosebwa kubanga jjukira akasente babeera bakagyewo ate mukimanyi bulungi nnyo nti akasente ke katambulizibwako buli nsonga. Wano nno munnange gwe njagala otegeerere nti kati ebitongole nga USAID bigenda kukosebwa nnyo era kigambibwa okuba nti nno abakozi ba health workers 2,000 bagenda kusigala nga tebalina mirimu era nga sectors nyingi nnyo zigenda kuba zisanga obuzibu naddala mu byensimbi. Munnange okusinziira ku executive order
okuva eri President Donald Trump mwe yalagiridde nti yawerera ebiragiro nti ennaku 9 nga bapoozinze foreign programs. Muganda wange nga bwe nakutegeezezza nti ennaku 9 gy'emyezi 3 kati wano e Uganda abakozi 2,000 wano mu Uganda bagenda kubeera nga bafiirwa emirimu gyabwe era nga okusalawo kwa Trump kuno munnange kukosezza nnyo programs naddala kati programs ebitongole nga USAID, AIDS, TB nga abakwasaganya endwadde ezo, family planning, malaria, aba USAID bali bakwasaganya munnange byonna ebyo olya USAID. Kakati nkugambye nti n'obuweereza naddala mu bujjanjabi bugenda kuba munnange bwa kibogo ennyo era ekigenda okuleka abantu abatalinaako ayamba abanaku abankuseere okubeera nga babeera ku risiki ey'amaanyi. Omanyi Donald Trump nga tuli mu campaign, abantu bangi batandika okubeera nga bamutendereza era nga balina engeri gye beesiba ku bisiyaga biki. Donald Trump yasooka kulangira tawagira bisiyaga, naye ate sayidi eno endala muganda wange, sayidi endala egenda kuba n'obuzibu obunene nnyo nti ensi zino eza Africa naddala Uganda eno eyolekedde obuzibu obutagambika. Dr. Diana Atwine ono nga Permanent Secretary wa Ministry of Health ono munnange yategeezezza nti gavumenti terina kupakuka nnyo akubeera nga ejja erabe ngoba ejja ku board okulaba nga etunuulira nnyo oba esoosowaza nnyo health sector ebyobulamu kugamba okwongeramu ekingi ennyo nti olw'okubanga US yajjeeyo akasente keebaddeewa ye agamba nti guno gugenda kubeera mukisa Uganda government okubeera nti nno etunula n'obwegendereza okulaba nti ssente eziriwo zikozesebwa bulungi nnyo era n'ategeeza nti US si yokka ebaddeewa gavumenti ya Uganda ssente mu byobulamu, waliwo n'ensi oba n'ewalala gye babadde bajja ssente kakati nga Gavi. Naye ki ekiyinza okubaawo singa gavumenti eremererwa okubeera nga ebridginga funding gaps ezo kugamba nti ebikka ebiwundu ebyo oba gaps ezo America zebadde efiiringa, ki ekiyinza okubaawo kubanga tukimanyi bulungi nnyo gavumenti ya wano e Uganda batandika okubeera nga beejaga bwe batyo oba olumu sente z'omuwi ne baagala bazikole ki ate bazongereko nti omuwi w'omusolo gwe babeera babigika. Kaakati okusinziira munnange ku batunuulizi b'ensonga bagamba nti singa gavumenti eremererwa okubeera nga ekyusa priorities zaayo nesobola okubeera nga mu byobulamu eteekamu ssente eziwerera ddala, kitegeeza nti Uganda eyolekedde obuzibu nti oba oliawo n'abaana abazaalibwa nga tebannaba oba bafa mu kuzaalibwa bagenda kweyongera n'ebizibu ebirala mu byobulamu bigenda kuba byeyongera. Emergencies bajja bateeswa kubeera nga bazikwasaganya bulungi nnyo okutraininga abakozi oba aba health workers nti kubadde kuyambibwako olumu ssente ezo eziva mu ggwanga erya America. Kakati kitegeeza nti babeera nga bazigyewo kiba kitegeeza nti ebyo byonna bigenda kuba biziŋŋama.